obumi 169 ezaali ez'akasimu k'abakozi zezigambibwa nti zabbibwa ekyaleka abaali abakozi ba gavumenti 3000 nga beeyaguza lujjo. Abannayuganda abakoleredde eggwanga balina okufuna ensako yaabwe. Naye kati tujja kutuula tusirike nga tulaba abantu banneeno tebafunye bwenkanya. Yali omuwandiisi w'enkalakkalira Jimmy Lwamafa ne banne Christopher Obe, Stephen Kunsa Kiwanuka, David Japini Zoloka, Francis Rubega, Peter Sajjabbi n'abalala be bagambibwa nti beenyigira mu kubba ssente z'abakozi. Bali abantu abamba biliyoni 19 lwa kikosi yabugoba. Oluvannyuma lw'emyaka 2 nga bano baweera ennemba n'emisango mu kkooti evunaana abakenuzi, kkooti emisango yagigoba olw'omuwaabi wa gavumenti okulemerera okuleeta abantu ababalumiriza. Kyokka omuwaabi wa gavumenti Mike Kibita yakola obweyamo nti mu bbanga lya mwezi gumu gwokka agenda kuzza emisango mu kkooti. Kati emyezi 2 gyekulungudde nga tewali kyali kikoleddwa. Tuli banyiivu kubanga omusango paka kati teguddizibwangayo mu kkooti, ate ne ofiisi ya DPP tetulina ketuwulirayo babagenda gutukomezaawo oba tebaaguze. Nti amateeka agagoberere ate n'abo abakenuzi abakwatibwa baleetebwe mu kkooti. Era bagamba nti singa omuwaabi wa gavumenti agaana okuwulira eddoboozi ly'abannayuganda bandiwalirizibwa okukyekolerako. Kasatu twogera ku kintu ne watabaawo kikolebwawo. Waliwo engeri endala gye tusobola okukola, waliwo kye bayita private prostitution. Nti ffe bennyini nga abantu ba bulijjo tusobola okugenda mu kkooti ne tuwaaba. Lwamafa ne banne oluvannyuma lw'okumala emyaka nga tebafuna misaala gyabwe olw'emisango egyali gibavunaanwa baagenda mu kkooti nga baagala badde ku mirimu gyabwe era gavumenti ebaliyirire. Kubanga DPP wataafubwe kulaba nti omusango gwo guddizibwayo mu kkooti, tujjagala tuwulire nti ate bano be baagoba baagala ate bagambe twagala ssente zaffe, twagala mirimu gyaffe. Ssente ezoogerwako zaali zissiddwa mu Cairo Bank International, wabula kkooti nabo yabeejeereza omusango. N'ekya bbanka tujja kukyawula ku bano bennyini abaatwala ensako y'abalala. Okusinziira kwa alipoota ya bbanka y'ensi yonna eraga nti Uganda efiira obuwumbi 7 buli mwaka mu buli bw'enguzi. Jingo Francis, NTV, ku ssaawa emu.